Yes, mugamba mutya mikwano gyange. Yeah, kansubire muli bulungi. Onako lwa leero njagala okwogera ku kintu kyenjogeddeko ebbanga erisinga obungi naye waliyo mikwano gyaffe maybe abataddangako mu videos ez'emabega njagala obakolera fresh video wa breaking up naye okumovinga on kuganye wali heart broken naye okuhiringa kuganye. Yes, gwe njagala okwogera nawe olwaleero munansonyiwa waliwo video gye nabadde nkoze ekwatagana ku kino nga ngenda giteeka mu steps ez'enjawulo naye video ezo platform ezimu zatandise obuta ziteekayo naddala omukutu ogwa TikTok batandise ozidelitinga nengamba kale nja kuddamu video endala ensonga eno ngitangaaza abo abagyetaaga. Muno ali mu break up, muno yabeera heart broken, mugambe nti kana ka video ayinza okwetaaga. Muno eyakagwa mu heart break, muno gwe bakakyawa ayinza okwetaaga video eno. N'olwekyo katugitandike. Zino ze steps ze nandyagadde okozese oba ze ndowooza nti zisobola okuyamba gwe okuhiringa gwe ali heart broken. Step esooka nja kukusaba okkirize acceptance, kkiriza nti kino kyatuusewo. Ebiseera ebimu tolina kyogenda nakikolera, togenda kukkiriza muntu kudda nga tayagala kudda, so kikkirize nti yagambye muviire kamute omuntu ono kagende, muleke accept it. Engeri yokka esookera ddala esobola okuyamba okukyusa embeera kwe kugikkiriza nti embeera eno weeri era sina kyagikolera. Singa enkuba etonnya ng'obadde oyagala musana, olina okukkiriza nti kati enkuba yeetonnye. Yes, kubanga togenda gifuula musana mu ddakiika eyo, gikkirize. Now eyo step esooka esobola okuyamba okutandika okumanya nti kati obulamu bwange bujja kyuka, nja getting over heartbreak. Ekyokubiri kyengenda okusaba okukola kwe kwesonyiwa, gwe weesonyiwe, forgive yourself, then osonyiwe n'omuntu oli. Teyeetaaga kubanga akusabye ekisonyiwo, musonyiwe. Alina ebyamusobako mu relationship yammwe naye naawe olina ebyakusobyako mu relationship gy'obaddemu. N'olwekyo mwesonyiwe, musonyiwe. Oba kusabye ekisonyiwo oba nedda, okusonyiwa kugenda kutowolokosa omutima gwo, okusonyiwa kugenda kukuleetera mu mutima okubeera satisfied. Oli muntu asonyiwa, no matter what happens, you have created peace. Otaddewo emirembe wakati wo naawe, then wakati wo n'omuntu oli. Oli ready for a new chapter. Olinga closing the old chapter. Ekyokusatu kyengenda okusaba okole grieving nga bw'osobola. Abamu mujjukira ebintu bingi ne mukaaba na mukaaba. Eyo stage togibuuka, kaaba. Omutima gwo kagwennyikemuko, ky'oba tonkolera tokwata ku bulamu bwo. Mbu kisimanya kanneewo obutwa tokikola. Kisimanya kanneetuge tokikola. Kano kapeyini kakaseera buseera era kayite mukkiriza okuyita mu kapeyini kano. Kakkirize kabeerewo ka period kanako ku grievinga, pain ogiyitemu bulungi, bona bogiseemu. Pain eno nagamba eringa bwe ya heartbreak. Ebbwa leero likujjako ne bakuteekako spirit obulumi ne bubeera bungi. Wayite ennaku 2 nga ne bateekako spirit kyakuluma. Wayite ennaku 5 nga waliwo just kasiirira. Wayita weeks 2 ng'olaba nkovu yokka. Bakubuuza oluvannyuma lw'emyezi 3 owaye enkovu mpozi yaliwa nga nawe kennyini tojjukira watuufu we yali ng'obunye. Kakati kuba mwaka kafaananyi nga pain eri yasooka mu nnaku 2 yakuleetera okwejjawo. No. Yakuleetera okwewa obutwa. No. So tokikola. Grieving bulungi nnyo. Bw'oba omaze ogrieving nja kukusaba step ey'okuna gyawo buli kimu ekisobola okujjukiza omuntu ono. Bifaananyi bye watimba ku walls waka mu ddiiro, blanket gifunire duve cover at least. Ogambe nti luli mbadde nganjira ba direct nti gye twabanga nayo naye kati nagibisse n'ekikala ekirala. Amasaati oba dresses zizingeko ziteeke mu kisero oba ziteeke mu kisawo okiteeke wala nnyo gy'otatera kebera. Yes, ebimu kujjukiza bijeewo deleting ebifaananyi mu simu bibamu. Screenshot ezo eza WhatsApp chats zammwe zideleting tozetaaga. Tozetaaga kubanga buli lwono zitunula kati zigenda kuzza mu mbeera y'emu. You need to heal, you need to move forward. So buli ekiyinza okuleetera okudda mu mbeera ez'emabega ne mu birowoozo eby'emabega yesaawa tukideleting. Yes, bwebeera lumu ng'ekitanda kyalinga kitunudde east kati kakitunule west. Yes, oba north. Yeah. Kotandika okubaako adjustments z'okola awakawo. Entebe zibadde za bbulu. Yes, oyinza okuba tolina bulungi kasente kakyusa ntebe n'oleeta mpya osobola ozibikako obugoye obwa kale endala. Gye buli nnyo. Ate amanyi gye buli osobola okuntuukirira n'enkuyamba n'obanga obufuna. So ebintu bino ebimu bw'obyadjustinga, it's going to be easy for you to move on. Abantu abasinga gwe weebuuze wawa otakoze ki ky'otakoze ku bino such that okikola. Now ekyokutaano kyatugenda okuzaako kola nkusaba ofuneyo goals ebiruubirirwa ebipya. Mulimu bannaffe bali bweru eyo bakadaama n'abantu abalala bali mu kkuba ekyeyo. Yes, mumanyi okumbuuza nti naye kati ffe tunaakola tutya nga mbeera mu nnyumba emu bwe ndi. Kakati tutandika ofunayo goals. Yeah, guno omwaka oba guno omwezi tusobola otandika ne short term goals. Guno omwezi njagala mbe nga nsomyeyo ekitabo. Njagala mbe nga nsomyeyo akatabo. Genda online. Tosobola kufuna butabo gwe gy'oli. Oli ku kyeyo. Naye genda online obutabo gye buli. Waliyo n'obuli free nga tojja kwetaaga ggula. Genda osomeye ku butabo online. Okamaliko ogambe omwezi oguddako nsoma yakalala. Ekyokubiri osobola settinga goals eziri financial oganze buli guno omwezi ngenda tandika okulowooza ku kyoggula ettaka. Era ndi mwetegevu guno omwezi okudipositinga sente zange ezinaasooka okulaba nga ngula ettaka. Sebakijje yalanze nti alina ettaka, atunda ettaka. Alina ettaka lyagambye nti tusobola n'omufunako mu kibanja mpola. Eryo lye njagaliza ddala otandikirako.
yes sebakijaliwa sebakije bwe nasobola okuleeta obukadde busatu kitundu oba buna nasobola okufuna ettaka eryo lye wagambye nti lya miliyoni 8 nga lya taito. Olaba bw'otandisa olugendo. Yes, obwongo bw'otandisa obuteekako ekintu. Jjukira buli lw'ozuukuka bw'otyo osobola n'oteekawo buno busitiika mubumanyi obumbugira mu kala za yellow pinki obo n'owandikako ogamba nti golo yange wiiki eno omwezi guno bw'otyo n'okasitiiki ngaawo wennyini ku kisenge w'osula. Ozuukuka okatunulako bw'otyo kitegeeza obwongo bwo obuwe ekibutandisa olunaku. Olaba obwongo bugenda otandika okwerabira ebyemabega. So goals. Ekyomukaaga kye ngenda okusaba okole funayo hobbies. Yes, sebakijje naye nze ndi ku kyeyo. Okay, abamu hobbies zaabwe kusoma. Wali twogedde kusoma ku butabo naye abamu basoma novels. Yes, you can still do that. But waliyo hobbies endala eri abo basobola okutambulamu. Esobola okubeera walking. Tambulangamu akawungeezi. Tambulanga. Omanyi buli lw'otambulamu eyo gy'otambulira olaba obuntuntu obukusanyusa, olaba ebintuntu ebikunyumira. You know, olaba ebintu ebisobola okujja ku bwongo bagamba okutambula kulaba okudda kunyumira. N'olwekyo bw'okomawo obwongo bwo oyinza okuba obuwadde that fresh setting. N'otulo ogenda tufuna gw'ateebaka bulungi. Yes, ogenda kufuna otulo ogenda kudda first of all amagulu gakooye. Ekyokubiri obwongo buli relaxinze. Ekigenda okuddako okufuna tulo. Kakati otandika okugamba nti okimanyi nali sifuna tulo nga mulowooza kati nfuna otulo. Yes, hobbies. Ekyasobola okubeera gym. Linnyayo. Ekyasobola okubeera gym. Nogamba no kangendeko mu gym. Kangendeko hobbies endala kangendeko mu dance eyo, dance sessions. Kangendeko mu aerobics. Ebintu bwe bityo. Kangendeko mu movies. Ebintu bwe bityo bisobola okujjawo ebirowoozo ebifokasinze ku muntu oli ne bitandika okuyamba okufokasinga ku bintu ebipya. Ate buli relaxinga your mind kimanyi ojja kufuna bulungi otulo ate ogenda kubeera happy. Okitegeera. So hobbies kintu kikulu kweyo stage ejjako njagala okusaba mukwano, njagala okusaba muganda wange obeeko ekintu ky'oconcentratingako eki-improving obulamu bwo. Osobola okugamba nze njagenda ku online waliwo bu free courses bungi ne bwogenda ku YouTube osobola okuyiga graphics ng'oli mu kifo kimu. Engeri y'okudesigninga bu posters ng'oli mu kifo kimu. Osobola okuyiga engeri y'okugulawo YouTube channel ng'oli mu kifo kimu. Osobola okutandika okuyiga engeri y'okugulawo Facebook page n'oba nga olina by'ogenda ogikozesa mu kifo kimu. Osobola okutandika ebyo oconcentratinga ku bintu ebi-improving your life ebikyusa obulamu bwo. Okusoma bu courses obw'enjawulo. Okufunayo ka skill ak'enjawulo. Osobola ngenda funayo ka skill. Gwe ali ebweru atali nnyo ku kyeya atali munda osobola okufuna ka skill n'ogamba leero ngenda tandika okuyiga okubajja. Ngenda kutandika noonyayo skill gy'owulira nti oli passionate about ogyengagingemu otandika ogiyiga. Gwali online oba ali mu kifo kimu oli ku kyeyo tosobola kuva w'oli buli ddakiika osobola okutandika okusomayo ka course online. Ogamba nomanyi kanjigayo ka course kano aka social media marketing. Bw'oba olinamu ka sente okusobola kateekamu ka sente naye ate waliyo ne tutorials ez'obwereere ku YouTube eyo ne ku mikutu egy'enjawulo. Improving obulamu bwo mu area eyo. Osobola okuba n'ogamba no nze njagala kubeera coach, life coach, nze njagala kubeera fitness coach. So soma ku bintu ebirelated n'ekyo. Obwongo bwo bugenda kufuna ekintu ekipya ekyokulowoozaako. Tunuulira ebintu bino byonna nga bwe tubadde tubyogera. Gw'olowooza bw'obikola mu bulungi bwabyo ogenda kuba oliwo oluvannyuma lw'omwezi, oluvannyuma lw'emyezi 3, oluvannyuma lw'emyezi 6, oluvannyuma lw'omwaka. Wasetinga goal nti guno mu myezi 6 ogenda kubeera olina ettaka lyo. Obadde ojja osasula buli mwezi akasente obadde olisasula mu installments. Okimanyi nti emyezi 6 ugina kuggwerako sebakijje alina ettaka agenda kuba akuwa land title yo. Kirowoozeeko. So heartbreak tusobola ogimanaginga bwe tuti. Ekirala kye njagala okole osobola okwewaamu. Sigamba kwewaamu mwenge. Abasinga batugamba okwewaamu balowooza mwenge gwokka. No, osobola okwewaamu ka treat. Bw'oba n'akasente osobola okukolayo bu travel obwo, long distance travels. Genda ku bifo ebyo by'otagendanga nako badde mu relationship ng'ekumenya eringa omugugu. Okitegeera. Biri byonna steps ozikoze kati essaawa weetreatingemu na bulungi. Weetwalemukko mu bifo ebyo by'owulira nti wamisinga ogendamukko okulambula. Weetwaleko out ne bwekuba just ku beach. Abamu mumala emyaka nga muli mu relationships naye nga togendanga nako ku beach kulya kyennyanja. Kikole. Ssebo teweegulirangako n'akagato. Teweetwalangako ku shopping kyokka obadde olina gw'okolera shopping buli week. Weeweemu. Weesulemu naawe ebyakabi ebya sava. Weerabirireko mu ngeri bw'etyo. Okitegeera. Tomanya kigenda kukyusa obwongo bwo, kigenda kuleetera essanyu ery'enjawulo, kigenda kuleetera okutandika okumanya nsobola okusanyuka bwe nti nga seetaaze kubeera na muntu oli. Ekirala kye ngenda okusaba okole kwe kukola emikwano emipya. Abantu abamu oli abadde mukwano gwo nnyo watali tosobola kubeerawo. Owulira kati oggwawo njagala okutegeeza nti emikwano emirungi mingi gye giri. Tandika okukola ku mikwano emipya. Nze Emandi online ndi ku kyeyo sisobola kukola mikwano gya online njitya eyo mindset nfu. Abantu abamu bafunye emikwano emirungi ennyo ku online, emikwano emirungi ddala ate ne bagiwangaaza. Ne gitandikirawo ne gufuuka omukwano ddala mu bulamu. Make new friends. Okay, oyinza okuba ne maaso oyinza obutawangaala nabo because you never know, you don't even know when they will leave this world. But tandika emikwano emipya n'abantu. Osengejjemu abali genuine. Keep them. Yes, whenever you talk to somebody nga akuwa positive vibes. Njagala okutegeeza nti ogenda tandika okwerabira omuntu oyo w'emabega eyakukyawa. Relationship eyo eyaggwawo ogenda tandika ogirabira. Tofuna mikwano gino gya kwebaka nagyo, tofuna mikwano gino gya kutandika relationship. Just friendships. Okitegeera. So kiyinza okuyamba nakyo okujja obwongo bwo ku kiri.
ekyatuuseewo. Ekirala kye ngenda okusaba okole, simanyi oba tuli mu nnamba ki, n'ekirala kye ngenda okusaba okole kwe kuba nti otandika okuyamba abantu eyo ku streets gy'oyita, eyo mu bifo eby'enjawulo, abantu n'obuntu obutono. Tewetaaga kuba wa ssente, yamba abantu n'obuntu obutono. Tekikola bubi leero okugamba nti ninayo akatwalo kange naye mpulira njagala mbeko omuntu gwe ngulira lanchi nga simumanyi. Gulira omuntu oyo ali ku street, oyo kati yamba gw'otamanyi nakumanya oba naali awo bataali leero, gw'olabanga enjala emumazeewo, mugulireyo ka plate k'emmere. Good food, kamuwe. Olabe smile eri ku ttama lye, olabe how they appreciate food from you, olabe engeri gy'akwebaza gy'agala n'okugwa mu kifuba. The smile eyo egenda okujja ku face yo ng'okoze ekintu kikabwe ekityo. The feeling gy'ogenda ofuna ng'ozzeewako ogamba ng'ojjukira omuntu ono nga bwe yabadde akwebaza, it is enough to make you sleep. Enkya bw'olaba waliwo omukyala mulema alemeddwa osala oluguudo, muyambeko okusala omutuuse ku mabbali ga side eri ey'oluguudo. The smile this person is going to give you, the appreciation, byonna bigenda kuleetera okumanya nti oli useful. Abantu abamu bwe muva mu relationships, naddala nga mubadde n'abantu ba narcissists n'abantu abelowoozaako ennyo, mumanyi okuba nga mufiiringanga abatali worthy kwagala, abatalina mugaso. Waliwo omuwala omuyangamba mpulira sirina mugaso after a break up. No, kola ku bintu bino. Bigenda kuleetera okufiiringa nti bannange ndi wa mugaso nnyo. Ate bigenda kuleetera okurealizinga nti kiri okukolera abantu ebintu wadde tebagenda kukolera kyekimu. Because abantu abamu b'oyamba ku luguudo togenda kuddamu nabbalaba. Okukolera abantu ebintu nga toliddamu nakusuubira nti bagenda kuddamu okulabikako mu bulamu bwo, kyekimu ku bigenda okuleetera okumanya nti kiri okay okukolera abantu ebintu ne mu relationship. Bwe batakuddiza kyekimu, it is fine. Kino kigenda growing, kino kigenda kuyamba okudevelopinga mind yo, okugireetera okubeera strong, okugireetera okurealizinga reality. Yes, this is how you're going to be growing. Ng'omuntu eyakyayibwa oba ng'omuntu eyakyawa naye ng'ogezezaako okudda eri oyo gwe wakyawa n'agaana. Yes, break up yabeerawo. Bino bikole. Njagala okutegeeza bw'ona okukola ebintu bino, okuhiringa kwo kugenda kubeera so fast, kugenda kwanguwa. Ate njagala okutegeeza nti ogenda wulira emirembe mingi nnyo oluvannyuma lw'okukola ebintu bino byonna. Sijja kwerabira kugamba nti lya bulungi, labika bulungi, weefeeko, lya bulungi, exercise nga bw'oba osobodde, weefeeko, weekolera ebintu ebyo bye wandikoledde omuntu oli kati byekolere, oli mulaavu naawe. Bino byonna bigenda kuyamba okutuuka ku level ya self love ennungi. Okitegeera mwana wa mama, mwana wa taata ali eyo, ekinaavaamu ng'ohiringa bulungi nnyo, ebbanga lyekulunguludde. Njagala okimanye nti ono si ye muntu asingayo okuba omulungi. Bw'aba yalina empisa si yasinga okuba n'empisa. Bw'aba yali alina ssente si yasinga ssente mu nsi yonna. Bw'aba yali mulungi mu ndabika, yalina figa si yasinga figa mu nsi yonna. N'olwekyo ogenda kwetugira bwereere, oleka abantu abasinga n'okunyirira n'okulabika obulungi n'okubeera ne ssente, kubanga olowoozezza nti ono yasinga. Yagenda kituufu, but ate okyalina opportunity n'okufuna abali better. Kola bino nga bwe mbyogeddeko. Ojja kuhiringa ku speed. Bikole over and over again. Be repeating. Tokola lumu n'ogamba nemereddwa. No, repeat these steps. Repeat them. Njagala okulayirira nti ogenda kubeera ng'owangula kye bayita heartbreak. Ogenda kuwangula okukyayibwa. Ogenda kuwangula embeera yonna egenda okujja gy'oli ng'oyita mu time eno nga wa breaking up. You will get over a heartbreak with these steps singa ozikola bulungi. Abagamba nti maze omwaka gumu simwerabira, myaka 2 simwerabira. My dear, these steps mu myezi mitono ojja kuba weerabidde omuntu. Yes, there is always, wabweru eyo ever waliyo omuntu ayinza okubeera better. Njagala okujjukiza nti gwe wenna ayagala ettaka, Sebakijje Emmanuel ndirina. Gwe ayagala ettaka mainly ku Hoima Road, njagala okutegeeza nti ettaka ndirina okuviira ddala kuli ekibanja 5/5 n'okugenda waggulu n'okutuukira ddala kuli ekyapa okutandikira ku 5 ku 10. Ntuukirira, pereza ka message ka WhatsApp nkubiraako. Osobola n'okuweereza aka message mu kabokisi kange wano eno ku internet, ku social media, nembanga nkuyamba. Nembanga nkufunira ettaka eryo. Gwe ayagala okusasula mpola ku kibanja mpola, tofaayo. I got you covered. Ate naawe ali ewala ogamba nti nze ndi bweru wa ggwanga, Sebakijje nakola nti twesiga bantu. Trust me, ngenda kukolera ekintu ekiri genuine, nja kufunira ettaka lyo, ne bw'onoobeera bweru w'eggwanga, nja kukuyamba ekisobokera ddala okulaba ng'ofuna title yo. Yogerako nange olunaku olwaleero. Mwebale nnyo okuwuliriza vidiyo eno.